بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah w'ekitiibwa omusaasizi yasaasira ebitonde bantu n'atussa mu nsi muno ate n'amala n'atuwa embeera gye tulina okuwangaaliramu. Subhanahu wa ta'ala ahsanul khaliqin, omulungi w'okutonda era yatonda fasawwa neyenkanyankanya. Wa qaddara, Allah subhanahu wa ta'ala n'agera biki ebiyinza okubeera nga bituuka ku mwana Adamu oba oliawo fi hayatihi. Naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo byeyatugerera okutuukako nno mu nsi tubikiriza ku arkanul imaanu sita, nga rukuni eyo yempaji egamba nti khairihi al-imaanu bil qadar, al-imaanu bil qadari, okukkiriza okugera kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga khairihi wa sharrihi minhu subhanahu wa ta'ala, obubi bw'okugera kwe n'obulungi bw'okugera kwe bwonna bwonna buva gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi lwaki yatutonda era n'atufuula abasiraamu, kubanga waliwo ebitonde bye ebiri mu nsi muno nga si bisiraamu. Naye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'aba nga mu kututonda nga abasiraamu ye kennyini atugamba nti al-mu'min, mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti al-mu'minun li mu'minin kalbunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha, nti omukkiriza oyo amaze okusiraamuka nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala eri mukkiriza munne balinga omuzimbo. Omuzimbo ogwo ogunyweza gunne waagwo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti omukkiriza eri omukkiriza kajasadin, balinga omubiri ogumu. Idha shtaka minhu udwun tadaa lahu sa'iru aljasadi min alhuma wassahar, nti omubiri ogwo senga guba gufunye paati eriko obukosefu, omubiri gwonna gwonna gukosebwa era ne guteebaka ne gufuna n'omusujja n'okwokya kw'omubiri. Ensi yaffe olwaleero mwe tuwangaalira, Allah subhanahu wa ta'ala yatugezeseza nga atujjudde ebiwundu ebingi olw'okubanga tulina ekitundu ku mubiri gyaffe ekikosebwa. Ye mukkiriza ali mu nsi ya Palestine, oyo alina ekizibu olwaleero nga ky'amazzi, kyakulya, kyakusula, kyakuwangaala, shelter tagiina, wakadhalika abamu enganda zaabwe bayawukanye nazo mu bbanga lino lyetulimu. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe abo embeera gye baliko etegekera ddala nakyennyini kye baliko kitegerekeka, kubanga baamala okusoma aya Allah subhanahu wa ta'ala egamba bismillahi rrahmani rrahim subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika n'okutenderezebwa n'ogamba nti wankizo Allah mutukufu yatambuza omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amujja muzikiti ogw'emizi ogw'e Makka ng'amuzza ku muzikiti ogw'e Aqsa. Yamanyi Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatambuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amujja ku nsi n'amuyisiza e Madina, n'amujja ku nsi n'amuyisiza mu nsi endala etali Aqsa. Naye olw'okuba nti Baitul Aqsa eri emu ku bizimbe oba ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byatukuza okuva edda, byalaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ne ku mulembe gwo ekifo kino kitukuvu. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyo
amugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulinuliyahu min ayatina, tubenga tumulagira mu kifo ekyo obumu ku bubonero bwaffe obwenkizo oba oliawo bwatamanyi. Olwaleero qadiyat almuslimin abasigadde mu nsi esigadde ku nsonga ya Palestine etukwatirako ddala, okutukwatako tuyinza okuba nga tuli banafu nnyo okubeera nga bannaffe abaliyo ogirwanira oba oliawo n'okubeera nga bafuna obuzibu bwonna bwonna olw'ensonga ya Palestine. Naye nga kiri eri omukkiriza ali muno mu nsi eyaffe mwe tuwangaalira okubeera nga tusitula emikono gyaffe twegayira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga aharara Palestine min aidil yahud, okuva mu mikono gy'abayahudi. Ilman nti omusiraamu eri musiraamu munne alinga omubiri ogumu, alinga ekizimbe ekimu. Bw'aba nga afunye obuzibu tuba tufunye obuzibu, tumulumirwako nga naffe tunaafuna obuzibu naye n'abeera nga atulumirirwa. Meseji yange egamba nti kikaseera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasulanga emikono n'asaba esaa gye tuyita kunut mu swala za tarawih, era tukikola mu laaka esembayo. Yasulanga emikono n'asala eswala n'asoma duaul kunut mu biseera ebitali bya swala za sunna, mu kiseera kya zuhuri, asiri, magharibi, isha, nga madhhabu aga Abu Hanifa bwe gagamba, aga Ibn Hanbal. Nabwe kityo ke kaseera abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okuba nga tuzzaayo okusaba kwaffe mu mizikiti gyaffe, twegayire omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga Palestine agitebenkeza ng'ensi yonna bwevuddeyo n'eraga nti waliwo obutali bwenkanya mu nsi ezo okubeera nga zirumbagana ne zeegatta naye nga zeegattira ku kubumbagana Palestine. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti silahul mu'min ad-du'a, ekyokulwanyisa ky'omukkiriza kusaba. Obunafu bw'olina bw'otasobola kukola kirala, fa alayka an tufawwida amraka ila Allah subhanahu wa ta'ala, ositule emikono gyo ensonga z'obusiraamu n'abasiraamu ozoolekezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abakikola yabatonda ne bakikolako Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda. Kijja kuba kyenyamiza okubeera nga tuleze engalo nga n'emimwa tusirise n'emitima teginyoleddwa olw'okuba nti ensonga eyo tugiwulidde ate ne tubanga tetusobola kubeera nga mu bunafu bwaffe tusitule emikono tusobole okusabira baganda baffe aba Palestine. Maliza ebigambo bino nga negayire bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala an yuharrira Palestine min aidil yahud, abeere nga anyweza ebigere byabwe, abateerewo amakubo gonna gonna ag'obufulumiro okuva mu bizibu byebalimu. Awo nno n'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala abo abafudde mu kkubo eryo yabalaganyisa okubeera nga ahya inda rabbihim yurzaqun, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asima emirimu gyabwe. Era Allah subhanahu wa ta'ala ayu'iza al-islam wal muslimin, okubeera nga awa ekitiibwa obusiraamu n'abasiraamu bonna mu nsi, n'okubeera nga ategeeza abantu abalwanyisa obusiraamu nti omusiraamu muntu yandibadde ataanira okubeerawo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.